I hereby sentence each of the accused person to 40 years in prison. These 40 years, I'll subtract the period spent on remand, minus 5 years, minus 7 months. This gives me 34 years and 5 months. For A2, that's related Paul, 40 years, minus 5 years, minus 10 months spent on remand. This gives me 34 years and 2 months. Kubanga obulamu bwa omwana Alan then weba musaddaakira yali wa myaka 6 kati wa myaka 2 yeeyogerera kitutte emyaka 14 okulaba nti kooti evaayo okuwa ensala ey'amazima era tuli basanyufu. Kituwa essuubi nti emisango egirudde gisobola okuba nga giwulirwa ate mu bwenkanya. N'ekyokubiri nti omusango guno gutuwa ekyokulabirako nti yadde omusango oguluddewo ebbanga ddene gusobola okuddizibwa mu kkooti ne guwozesebwa mu mazima, amazima ne galabika. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.